Waliwo abasiba ab'ebyafaayo bano abakindagidde ddala nti okubonaabona si kufa, ekyokubiri nti ekiga ekimu tekirobera mwana kuyimuka, sooka ojja obalabe ggwe. Ono ye Aaron Masereka nga wa myaka 34 omusibe asinze basibe banne mu kkomera e Luzira ng'afunye obubonero 7. Masereka gwe tusanze mu ssanyu ne bayizi banne bwe baatuula ebigezo bino, ekirooto kye ng'amaze emisomo gye kyakuba munnamawulire ow'erinnya mu ggwanga. Kubanga nasobodde okubeera omu ku bakoze obulungi ate ddala asingira ddala eyasinze mu Upper Prison wano e Luzira. Neebaza Katonda kubanga yakisobozesezza. Nga tannasibwa yali akola guno na guli, kyokka bwe yatuuka mu kkomera n'asalawo adde mu kiraasi afuuke omuntu ow'omugaso ng'afulumye. Omusibe eyasinze basibe banne mu Upper Prison e Luzira asagambiza nyuma nga jjanzi, oba we batyo bakyogera, asambira nyuma. That's the right thing. Asambira nyuma nga jjanzi. Naye nga tetunagenda wooyo, actually kansooke wa Lil Puzzle. Lil Puzzle akatabo k'omukulu Gravity Omutujju akasomye. Omanyi binene ebitabo biberako gundi eno front page bino bibawandiikamu. Biberako eno gundi simaya pick fair biki wowandiika amanyago. Then ene mabega biberangayo bagiyita batya. Multiplication table. Eyo table 1 times 1, 1, 2 times 2, nga gyebiri eno n'ebisigadde nga waliwo eno ebiwandiika. Abamu tebabifangako bino eby'omu maaso wano n'emabega. Abamu tebabifangako. Naye kati wabeera nga Lil Puzzle ali mu kusoma katabo ka Gravity. Akasomye mu maaso ku cover n'akasoma mu ndala ini zonna n'asoma n'eno multiplication table ebeera emabega. Olw'ensonga twasemba okulanga Gravity Omutujju afulumiza akayimba ne Shakira Doze. Naye ateeka neena aka Lil Puzzle doza nako kagenda beera bulala nnyo kubanga naye ndabira ddala ng'akatabo asomye ka mukulu we, akatabo asomye ka siniya, akatabo asomye ka muntu mutuufu. Actually omuntu omutuufu yamuwadde akatabo omukulu Lil Puzzle yakasomedde ddala. Ate Lil Puzzle yagamba keyaddamu ofuna amasannyalaze ku nkudu tagenda kukkiriza amasannyalaze kuddamu muvaako. So kankutereko akatambi k'omusibe n'essanyu ly'alina oluvannyuma lw'okusinga basibe banne mu Upper Prison e Luzira. Naye nga ono yafunye aggregates 7 bweddu. Actually ndoozeemu 2 ze yafunyeemu tuttu, ezisigadde n'afunamu kiba kitya 7 kubanga asinza nafuna 4. Katono yayongeddeko obusa kyaka mulimu yafunye 2 kamu 2 n'ezisigaddewo ezityo. So yono kanka kutereko nawe osobola okubeera nga omwerabirako. Zira ng'afunye obubonero 7. Masereka gwe tusanze mu ssanyu ne bayizi banne bwe baatuula ebigezo bino, ekirooto kye ng'amaze emisomo gye kyakuba munnamawulire ow'erinnya mu ggwanga. Kubanga nasobodde okubeera omu ku bakoze obulungi ate ddala asingira ddala eyasinze mu Upper Prison wano e Luzira. Neebaza Katonda kubanga yakisobozesezza. Nga tannasibwa yali akola guno na guli, kyokka bwe yatuuka mu kkomera n'asalawo adde mu kiraasi afuuke omuntu ow'omugaso ng'afulumye. Omuntu asomye ate abeera wa mugaso nnyo ddala mu ggwanga, era sijja kulekeraawo ne wenaamalako secondary kubanga ngenda kujoininga secondary nja kwongera mu maaso genda ku university okusomera ddala nfune ekyenjagala. Essomero ly'ekkomera e Luzira lyawandiisa abayizi 7 okutuula ebigezo bya PLE, wabula 59 bokka be baalabikako ku lunaku lw'okubiwandiika. Ku bano kubaddeko n'ow'emyaka 68 nga ssebo yeefubyeko n'akonolayo obubonero 23 beddu. Alina essuubi erisoma okusukkako wano afuuke mulyoyi wa myoyo. Ekigendererwa kyange na bino byonna okulaba nga ntuyana nnyo. Sisina nnyo mulimu gwe nsuubira gw'amaanyi mu gavumenti. Njagala oluva wano nzirayo ku kyalo mbeere mubuulizi wa njiri, mbeere nga nsobola okubuulira emisaayi emito n'embeera gye mbiseemu ndabe nga mbataasa nabo obutagigwamu. Waliwo omuntu gw'olaba n'akuzzaamu essuubi mu bulamu. Bw'obanga obadde okutusa omutima, bw'obanga obadde opoye, obanga onaatera okupondooka ku biruubirirwa byo n'ebigendererwa byo nga bw'omulabako oguma n'ogamba olaba n'oyo akyasindiikiriza, olaba n'oyo akyakitwala, owaaye nange kaŋŋume, kanneeyongere, kantube, kampite mu byonna bye mpitamu, olaba n'oli abiyitamu naye
tannaggwamu essuubi lyankomeredde akyalinayo essuubi nti obulamu busobola okukyuka nti akyasobola okukyusa n'abeera omuntu ow'omulamu omusibe ali mu kkomero oba wakusaavinga myaka emeka naye nga kyetegedde naye sifa ateekeddwa gituulira ono ye Aaron Masereka nga wa myaka 34 naye sifo ateekeddwa gituulira mu kkomera naye agamba nja kukikola kamuwaati meyi nina okutuula ebigezo nenva wano neŋŋenda ne neeyongerayo paka ku yunivasite nenkola nenfuuka omuntu ow'omugaso mu society. Yes. So inspirational. It means anywhere, anyone can be. Wonna woli oba gwani osobola okukyusa obulamu n'ofuuka omuntu ow'omugaso mu society yo. Omusajja ono akitulaze nti newankubadde nga yagwa ekigo naye tekimulobera kulowooza kukuddamu kusituka atengerere abeere muntu wa mugaso. Kyebagaa nti ekigo ekimu tekirobera mwana kusituka. Newakubadde ayise mu bingi ayita mu kubonaabona ayita mu kusoomozebwa okutagambika naye akimanye nti si kye ekyenkomeredde wakyaliyo oluguudo olulala olw'okufuuka omuntu omulala. Bambi basajja battu bano kasitole kaabwe kankutteko nnyo ate ng'ekyaddala kasobola okuyambako omuntu okukyusa olugendo lw'obulamu bwe.